ku mukutu gwaffe guno gwa YouTube ogwatumibwa onyumirwe olulimi lwo luli mubadde nga mutulaba mu audios kaakati ne tusalawo tuleetere eddala ebitabo bino tubisome nga mulaba nga mutulabako ffe ababisoma. Ze Namanda Kasalina omulimira nnyonyi era nebaza nnyo nensanyukirana nnyo bannaffe abatugoberedde ku mukutu guno kuba kati tuweereza ddala abantu bangi nnyo ddala era mwebale nnyo mwebalire ddala abaze batugoberera. Olwaleero twagadde tutandike n'ekitabo kino ekya Kikonyogo. Ekitabo kino ekya Kikonyogo kyawandiikibwa omukulu Musisi Kiwanuka. Kitabo kya Obukessi era abanyumirwa ebintu by'Obukessi mujja kunyumirwa nnyo ekitabo kino. Omukulu Kiwanuka agamba nti ekitabo kino yakiwandiika akyasoma mu Agure Memorial School era kye kimu ku kitabo ekyawangula empaka eza literature Buganda Literature and School Aids Committee mu 1960. Kitabo kino kye kyawangula empaka ezo. Era mukulu Christopher Godfrey Kiwanuka agamba nti azaalibwa Mawotto mu ggombolola y'e Buyikwe Mukono District. Yakuzibwa muganda w'omusomesa bw'atyo Kiwanuka yasomera mu masomero ga primary aga buli kika gamba nga Makindu, Mpumu, Namakwa ne Mukono Demonstration School. Yagendako ne mu Agure Memorial School. Mu Agure Memorial School nange nno gye nasomera gye natuulira ekibiina kyange ekyokuna. Essomero eryo ly'amaanyi nnyo. Era omukulu yatendekebwa mu busomesa era alina diguri. Essula yaffe esooka egamba nti obulamu bwa Kikonyogo. Obulamu bwa Kikonyogo. Agamba nti nga maliriza okusoma mu mwaka gwa 1990 nafuna omulimu mu kkomera ebizira. Eyo nakolayo emyaka egiwera 4. Kwe kugamba nti okutuusa Ssematalo owookubiri we yaggweera. Mu mwaka gwa 1996 nakyusa okuva mu Bwakalaani Eruzira nenzira mu kitongole kya poliisi ekikessi. Omwo nno nakazingulamu emyaka kumpi 15. Kyokka omulimu guno nkyagwagala kubanga nfuna omusaala ogweyamba. Omusaala guno gwansobozesa okwezimba nga nkyali muvubuka. Mu kwezimba kuno nagulamu emmotoka kapyata, nagula ekibanja nakitokolo, nenzimba n'ennyumba kwokomya amaaso. Ate olw'okuba nti okuva mu buto bwange nayagalanga nnyo okuyigga, olwafuna ku nsimbi eziwera nengula emmundu lwasa mayinja gwe wamma neneegombebwa bangi. Bwe ntyo nalabika nga nsolobye ku bavubuka bannange be twakula nabo era enzaalo ez'oku kyalo kyewaffe kiyitibwa Kaabubiro. Kigambo Kaabubiro oba nkisoma bubi simanyi njatula ya kigambo ekyo naye Kaabubiro bannange bannakyalo ekyo munsonyiwe. Ekyo tekyewuunyisa kubanga bo olwasoma ne batuuka mu kibiina ekyokubiri n'abalala ekyokusatu ng'ebyokusoma babijjamu enta. Abamu badda mu kukuba mbirigo, abalala nga bakuba nkuyo, abalala nga bafuweeta bidde, abalala nga bakwana bakazi, n'abandi nga batandika kugomokera okwo ku kyalo nga batangatanga bwe batyo oluusi ne babulako ne we batuula. Omwenge nga gwe gufuuse emmere yaabwe eya buli lunaku, nga gwe gufuuse ebikunta byabwe, ate ne gufuuka ekintu ekyokubazzangamu endasi. Anti nga baba tebeekamiridde empaawo ziwera 5 tebabaako kyamaanyi kye bakola. Wabula omulenzi omu eyayitibwanga Kaweke, oyo ye yayawukana ku mugendo era ye yasoma naggwekerera era oluvannyuma yafuna omulimu mu Kampala ogwamusasulanga obulungi ensimbi eziwera. Bagamba nti abataka abaagalana be balima akambugu. Nze ne Kaweke okuva lwe twali tuva ku kyalo ekimu twakola omukwano ogutaali mwangu gwa kuzuula. Anti nze nali sisobola kusinziira mu maka gange agali mu babire eyo ekyaggwe okuvaayo okujja okukola. Kyenava mpangisa ennyumba awo mu kkoota awo Entinda. Munnange Kaweke naye bambi teyanjabulira, naye najja asenga okumpi nange. Awo nno we twavanga nga tugenda mu mmotoka yange
ne tulingiza ku bannakazadde baffe abaali babeera ku kyalo Kaabubiro eyo mu ggombolola ya Ssaabawaali mu Kyaggwe. Munnange emmotoka yange yafuukira ddala yaffe babiri, si lwakuba nti twali tugatta ssente naye olw'okuba nti omukwano gwali gutusaza mu kabu. Emmotoka neefuuka weewu. Kaweke buli we yayagalanga okugenda nga muwa buwi n'agenda. Ate olw'okuba nti nali ngimuyigiriza okugivuga, emirundi egimu yansabanga n'agenda okulaba ku bannakabutuzi, nze bwe nabanga sigenze. Oluusi yaginsabanga n'atambula mu ngendo ze ezo ze yabanga ayagadde. Mu luvannyuma ennyo namunyoolera ensingo ne ntandika n'obutagimuwa kubanga nakizuula nti emirundi egimu yannimbanga nti agenda kulaba ku bamuzaala ate n'atatuuka. Bwe yagendanga ng'akoma okwo ku kyalo nga mu bakadde be tatuukayo. Nakimanya oluvannyuma nnyo nti okwo ku kyalo kwaliko banywanyi be abaali bamwonoonye. Yankyawa okumunenya n'atuuka n'okunneegezaamu okunzita. Kaweke. Essuula esooka bw'etyo bw'ebadde. Ogenda nno kunyumirwa ekitabo kino munnange, era nsaba ogende ng'otugoberera kubanga ku ssuula ey'okubiri egamba nti tukyala e Kaabubiro. Kaabubiro y'essuula yaffe ey'okubiri. Nkulindiridde mu kitundu kyaffe ekyokubiri, tovaawo.